kyensobola okugamba ensi nze nina obulumi bw'omwana wange yatuusibwako ebyo nga tulina bye twateesa naye y'okubeera n'abaana bange. Nzize wano lwa nsonga ndala ze njagala okumaliriza ezibadde zaalema emyaka 8 ng'omukazi ambuzaabuza olwa tayito zange njagala naye nga Zuula alina ebyapa byo nga muzeeyi bwajja. Zuula alina ebintu byo byonna. Yayogedde na wano mu statement ye batugambye ng'omukulu wa OC yatugamba nti ebyapa ebyo birinwa mwami Kawalya Muhammad. Ekintu ekyo nakitegedde eggulo oluvannyuma lwa kujja ku poliisi. Maze ebbanga nga manje ebyapa byange kati emyaka giri 8 nga tabinzijira gye biri. Abadde alina ebyapa eby'esente nnyingi ng'awoza nti abanja obusente obutono bwe sirinaako ndagaano. Nsaba alaga ensi endagaano yonna nga wadde tannajja wano nti nakwata ebyapa by'ono omwami ku ndagaano eno agiraga ensi. Nina obulumi saagala kwogera bingi. Nina obulumi bw'omwana wange naye bangaye minisita ajja kumpita njogere ku nsonga ezikwatagana n'omwana wange ebyange byebyo. Nsonga muziwulidde bulungi nnyo. Ate ze sime nakibaleekanya kibakwasa Bayibuli kibagisayo kulayira omusango guba guli obadde ogwowawabira musibe ofa kinensi ate omuntu amusibye ate omuwawabira ate osaba obwenkanya n'olwadde nabo obwenkanya bwe bafuna ate ofa olayira atayina lwaki odduka nga toyina akugoba. Ekyo kimu. Ekyokubiri bakazi mmwe okumanya muli majini mujjewo appetite ezirikodinga nga babbaaba mmwe saabazana twandeba ku nuduzi z'omuntu wano mu musango guno kubanga waliwo ekigambibwa mbu Hajji yanobanga emirundi mingi ng'agira n'agenda n'agamba kakati ebintu byo bino jangu abirekera ani anaabirya obiraba Hajjat ng'alagako Hajji simanyi namugamba nti laba ebintu byo kati obirabye nkusikiremu obiraba ebintu byo kakati jangu ddamu nnyanjule kati olonga Hajji najja nga agabattukana ayengebye nga womulawo yawunga bannanga oli yamenka oba yamuliisa kiki nja kuyimya ne Hajji paka kuwulira bubi oyo bwekuba kugwa nja kugwa naye musawo nebunavenga ogunamusinga gunansinga naye walidde meka tewali anti ekyo ebibuuzo ebiweebuzibwa walidde sente munnange ne Hajji bagamba mbu yatuwa sente kakati Hajji omusibe nze nakamuna emirundi 3 madde simumanyi mutandikire wakati omusibe ate musabe sente ali mu kkomera tebakulekerera ate batera okuba ku mazima golaba ne ba Hajjat tebali ku Hajji bali ku sunna. Okay. Aka video ke musoso okulabaako oyo ye Hajji Kintu taata w'omwana Nisha era ebigambo byayogedde mubiwulidde bulungi nnyo. Tubadde ku police era ne general full figure tubadde naye ekatwe esaawa waliwo yalayidde naga asirabangako yadde ku kyapa eky'omukulu oyo ng'akutene Quran nalayira yawanisa atya sirabangako yadde ku kyapa yawanise wate Quran bagita Quran nze sirabangako ku kyapa sikimanya abalimba kati amawulire ge tuvaamu essaawa zino ndowooza mubulidde ebiriwo. So essaawa zino twogerera police etangazizza yategeddeko ebyapa bya Hajji Kintu webiri kati yalayidde ntamanyi byapa webiri simanyi wekimuleka tuwadde ku police oluvannyuma lw'okumala emyaka 8 ayabibba 9+. Twali tutuuse ku myaka 9 nga Hajji talaba ku byapa bye. Olunaku olwaleero tulugenzeeko ku poliisi ekatwe nga chairman naye waali ne tufuna okutangazibwamu embeera weetuuse. Byonna bikolebwa Hajji mpulidde akusiima akwebaza ku bbanga lyamaze ebimwaka 8 wayingidde mu nsonga ze mu nnaku 2 kati afutanze okulaba obwenkanya butanze okuvaayo. Tulikyali ku nsongera za Hajjat Zuula Bahajji bamu baatibumu Hajjat Zuula omukyala wa kati oba baawe ani essaawa zino musajja w'abasajja 3 abanna kati oba
waliwo kazibwa late kati kwegamba binange bimbuzabuza ensonga za Hajji zirabye tuwadde ku police. Anyway, nze nja kwogera ku kyemmanyi, sinja kwogera ku kyesimanyi. Njagala kusooka okutegeeza eggwanga lyonna ne bannayuganda. Abantu bangi bakulaba awantu olwokuba baagala likes bamanyi nti nze ndi energetic, nze savu, nze nkuza page z'abantu bonna oyogera ku full figure bajja kukumanya oba omwogeddeko otya ojja kufuna likes and views because nze aliwo nze trending the best trending person in Uganda. Yadde bebu abantu bagamba full figure anonya ki mu nsonga ezitamukwatako. First of all, njagala okutegeeza eggwanga. I'm a presidential advisor. Special presidential advisor. Or the whole country. Muzayi wali ampa advisor, yampa ggwanga lyonna. But naitaba RDCs, naitaba DPCs, naitaba eggwanga lyonna. Uganda, the whole country. I'm a presidential advisor. That's one. Two. And the full citizen. I'm a full citizen. Omujuvu. Atari criminal. I'm not a criminal. I don't have any case. So ina criminal case yona. Samateka weganga mukawahiro 17E. Article 17E. Empa obuhinza obwenkomeredde as a citizen. Ku nsonga z'eggwanga kinkakatako. Ekyokusatu ndi whistleblower. Ekyokuna ndi TV presenter, the best one. Alabwe ensi yonna, the whole world. Worldwide. Nkwadde ensonga ezo gwe atamanyi. Nkimanyi mufuna obuzibu ku kigambo ky'okubeera presidential advisor. Naye mwekake mutegeere this time. Njagala kibamenya naye wekake oba olumu otegeere. Kitegeeza ki? Wadde okutegeera kwammwe kwalunguuba. Naye wekake otegeere ogambe kituufu omukazi ono advisor. Yandekako wano. Just wekake. Kkiriza. Omanye nti wekaba kajji nakasamba. Oyinza okuba osinga oluzungu n'obuwanvu n'obunene. But I'm a presidential advisor. Omujuvu. Gwotagenda kujjako lanka gyendiko. Nkola mulimu gwange. Ogwakuweebwa. Ogwampeebwa. Mu byonna lwaki nkyogera kino. Ndowooza mbazeemu. Ekyokubiri, gwabuuza nti full figure ajja atya mu bintu bino. Nga tonnambuuza Kalibbala yajja atya mu bintu bino. First ask Kalibbala yajja atya mu bintu bino. Nga Kalibbala we yabijjamu. Naffe we tubirimu. Nga bannamawulire. Ekisooka. Mmwe mwava ne mu breaking news nga mwagala ki? Bwenkanya. Tuli ku bwenkanya. Tuli ku bwerufu. Kyetuliko kati. Era saagala oddaawo ogambe ate bavudde ku kino. Bavudde Ffe tukola investigation. Kyebayita investigation. Omanyi obuzibu tulina tamanyi nti tamanyi. Ate okutegeera si kwa buwaze. Tebakukaka. Okutegeera tebana bakutunda. Kyebayita investigation. Right now tewali alina musango. Wadde ali eruzira. Wadde ali ekigo talina musango. Because bakyanoonyereza. Kunoonyereza. Oyinza okudda eyo n'ogamba tewali alina musango because bakulaga titukyanoonyereza. In fact wandibadde wegatako full figure the investigator. Full figure the investigator. Exactly. Kati gwe munnange olw'okuba obwongo bwo bufunda bukulaga nti buli katuli kola bakaba katooyi. Wangi? Buli katuli gwe kowulira nti buli katuli. Okayita katolireti nawe olina n'ekituli ky'ennyindo. Kisabusa byawule. Buli katuli kola basika toyi. Abantu balina obwongo bufunda.
n'ekigambo investigator takitegeera tamanyi nti akola mulimu ki exactly bw'osaba obwenkanya ani alina ofuna obwenkanya oyagala abala banyigirizibwe nga gweoyagala bwenkanya nga gweoyagala bwenkanya ani yakunona ewuwo bangi muzze ne mufumbafumba bisitoola okubbabba abantu okufunoonya sympathy okunoonya youtube zikule ffe si bye tukola tuba investigator muli banoonyereza exactly bw'ovaayo n'ojja n'ogamba oyagala bwenkanya bwe buno bwe tuliko twagala tukuwe obwenkanya naawe obuwulire obanga wasaba obwenkanya omusajja musibe ali mukomera ennaku 10 kitegeeza nga tolala tekikumalira n'atwalibwa ekigo nakati gyali okyayita balamu amukolera ekyate nga nakati gyali okyayita obwenkanya katubukuwe kati bwe muli mukuwa kati essaawa zino mu byonna abantu bangi batugeraageranya abantu we batulaba bondaba ku tiktok bondaba ne divorce bondaba ku social media bondaba everywhere ku tiktok yo kuba natanjagala nkimanyi ondaba ku mpaka mwezibiza ne mundaba kubanga noba tondaba ondaba ku simu yo ondaba ku tv yo omutuukako mu ngalo nkutuukako mu ngalo noba we basembuliribwa mbeerayo ati sinmaidi azanya ka video nga awulira eddoboozi bakita amaanyi g'omuntu mu byonna njagala okubategeeza nti ojja kuba olina wooli weebuze fulufira kwaki mu nsonga eno olunaku lw'oliba n'ekizibu ng'onnoonya lw'olitegeera nti I'm not a simple lw'olitegeera nti ndi wabbula ng'onoonya fulufira mu kaseera ako tomulaba olunaku lw'olinoonya osobola okuba ng'ondaba ku tiktok yo neyawusigalo yo ndaba naye nnoonya otegere nti ndi wabbula tojja kundaba oza buli omu andaba babere bankubira amasimu ntuuka ntya kufulufiga naye magamba nno bw'oyagala nno okutuuka kolooza atuukikako ajja akola ki anti kati bazungu byebiri byogedde nti mujja kunnoonya olunaku nze ndabyeko abanzalaye ne bajja nga baavula olunaku lw'olinoonya ng'ekizibu ky'olina nze akimala lw'otegeera nti ndi wa bbeeyi ate siri common ate ndi wabbula ffe tubalabeko banyana ennyonyi ne bava e California eyo ne bava mu America ne bajjako ne bamalako emyezi ne baddayo nga tebatulabye nga bakunoonya kubanga gwe bondaba ku tiktok yo si bwendi njagenda oli asalamuto omulabe asoba please noonyako otegere nti ndi siri common I'm not a common you're not a common yeah so mu byonna kituusa ku nsonga ya leero bwe nakola investigation zange nganza omugezi ddala njagala okuddamu ekibuuzo kyowabadde n'omusajja ow'ekiwalaata ekyobwavu asula mu kisambiro eri pozi yagambye eki nga mwogera ku byali ow'ekitiibwa Honorable Nakiwala Kiyingi njagala okubaddamu mwenna abalina endowooza entono nabagambye okutegeera si kwa buwaze njagala obaddamu n'okubategeeza twali tunoonya ekyo ewa Nakiwala Kiyingi awo I'm going to answer you all fools bwana kwagamba surrounded by idiots I know how to handle those idiots yes I know how to handle those idiots that's why nsoma obutabo nga buno surrounded by idiots by Eric Thomas muwandiisi bamumanyi bamumanyi bamugjewa baali basomyeko katabo twagenda ewa Honorable Nakiwala Kiyingi oluvannyuma lw'okulaba omwana mu kamera nziramu banno naki twali tugenze kukola ki oluvannyuma lw'okulaba omwana mu kamera omuto
ng'ayogera nti baŋŋamba era nga tulaba akatambi nga kamugamba yogera ddamu alekiddemu n'akola ki yogera nnyo nja kukuba yogera nnyo mwenna mwana bakatambi ako oyo omwana w'omuntu nga bamulikodinga ye si mwana wa muntu ayagala bwenkanya aba bwagala aya mulikodinga ayina olukusa olumulikodinga tayina lukusa because omwana abeera mayina bwe bale nnyo n'amulimbisa future y'omwana oyo eriruddawa so mu byonna famire yantuukirira n'ensaba basenga be nga bagala okulaba owekitiibwa Nakiwala Kingi owekitiibwa Nakiwala Kingi mu kwogera kwe mwamulako ng'ayogera ne Kalibbala n'abagamba abantu bangi bankuira olunaku abantu bankuira basukka mu 35 kubanga bakola ki naye amanyi ti essimu ya fulufiga bwegenda ku simu yange netiwakingi yange nene okusinga gwe wondowooleza netiwaaseyo gwe eri kiki nze netiwakingi yange eri kiki nze bwe nkuba essimu owekitiibwa Nakiwala Kingi amanya nti ono koligi tukola naye tukola naliwo nga agamba mukozi munnange webale nnyo twagenda ku nsonga ewa Nakiwala Kingi ku nsonga za basale ya mwana twagenda ku nsonga zaki basale ya mwana njagala okubaddamu mwenna ekyatutwalewa Honorable Nakiwala Kingi nsonga za basale ya mwana gwe batunuza mu kamera nga bamulimbisa okulaba future yeyimiridde etya gye nasangira sere old woman gwe nali sisuubira nti nsobola omulaba gwe sisuubira kusinkana even emagombe even mu birooto mu bulamu weewalanga okusinkana abantu omuntu omukumpanya n'omubbi n'omusamize yeeraguza bali basatu balinga ba mirundi 5 naye abantu boyina okwewala buli muntu alina nekyaye alina abantu beyeewala sisobola kuwulirako nze sitole ez'omudiringana nga 5 nga zeekuusa ku kintu kikimu nenzamu okwimira nabo banenkulowoozaku nensuubira okusinkana bantu wonna twagenda ewa Nakiwala Kingi nga tetusuubira kusangawo bantu modro era tetwalina appointment nabo twagendera byaffe nze nakubiri naye ne bagamba mbonaku zonafuuka andibaagayo nabo bafuuke bwe bambeerako ennyo nga mbazimbira bu YouTube nga teboogera bajjanga ne bansabiranga engatozaobusawo nga tebayogera nawe baboogerera nze saaboogerera bakwogerera kubanga bakimanyi nze aliko amasanyalaze lwaki banjogerako basigayina era lwaki obutambi bwe banjogeddeko bwe butambula ensi bwesalamu bwalina umeme nze aliko power high voltage ate nagoba emirambo egyo sesembereza nswera ziŋoŋŋota kale tutuuka ewa Nakiwala tutuuka owekitiibwa ayingira twalina okweyanjulwa tusabe meeting etandike tumubuulire ffe kitulese maybe nabali oba boogera oba teboogera be bamanyi kuba ffe tulina byaffe mu kweyanjulwa bakanjulako abantu 2 omu zizinga wayingirira mu kwaya atya owekisa netooki emwokya era kyenekakasa Nakiwala aba alina omwana tamanyi mama wa mwana gwalina kikyamwetagisa tekata okufunoonya mama w'omwana gwalina era sikiwa nti basobola omumuwa anti eyamumuwa mama mulala naye yali akomyewo omulala manya muganjawulo kati ng'agamba kati kuba Honorable yagamba lindako nateekako ne giraasi kati ate gwe nnina wano nga siye gwe eyaleeta omwana buzibu ki kakati ndowooza bategedde banno ekyatutwala newe nkomaawo saagala kwongerako birala naye nga mu byonna ekyatutwala kusabira mwana bathale tulabe nga atifuna gye twasanga ba sire old woman nabo ne balina ensonga zaabwe ezafiira awo nga bwemanyi nti owekisiraani netooki emwokya emulisamu nemwokya bigambo bijjawa
ow'ekisaani ne tooki emwokya so mu byonna ndowooza mikwano gye ginaategeera kyakitutewo ekitwana kiwala kingi kubanga ndalabako ne kasuku ng'ayogera naye nga tamanyi nga omanyi abasirolaana balemera mu butamanya beekuumira mu basirolaana bakwata ekifo kyabwe kwegamba ne bamanya levo zaabwe kati basirolaana tulina kumala kuvaayo bannyonnyola tibannange abcd emu bw'ogigatta kwemu ekola 2 naye oli ayagala ogatta emu kwemu ekola 10 tekisoboka n'olwekyo basirolaana musobole okukwata position entuufu mumulinde nga tubayenga updates mujjemu mukyatomera nnyo by the way kwani wano bagenda kujja tukyabatomera nakati mukyatomera nakati mugenda gabatukana mugwe bimukopo mugwe mu buugi mukakkane bwala bagatemu kwemu ne bafuna 11 oli akola agatemu 1 plus 1 nafuna 11 so ngatebeera tu kati bwe buzibu tulina ne basirolaana olunaku olwaleero ensonga ndabye era obadde wera yes Hajji nkola mulimu gwange I'm doing my work as an investigator yes olwaleero obaddewo kibala kinkakatako okubeerawo oluvannyuma lwe twava ewa kitibwa nakiwala kingi ku bimu ebyatusomooza ffenna abaaliyo kwe kubeera nga omwana ali mu matigga ag'okubanga maama mutuufu tetumanyi na kumanya ndooza katwetaga DNA eya maama national ID zikubagana ekirala nti twalina kitulina kukola nga tetulina taata wa mwana kati nze ndaba nga nze omuzadde omwana bafunye omukisa okufiirizibwa kubanga oli kuba mubuuza taata w'omwana yani yafa mutwalange yafa kati ekyo kyonna kintwala mu investigation okumanya yafa omusika yaani era nanoonya mukulu wa kika kya mwami Kintu ne mufuna nangamba adadi wange yayita ayina ebuzibu yabbibwa n'ebyapa bye byabbibwa n'ebya neiba ne babibba oli abba n'ebya neiba yabbiramu n'ebya neiba tomulabye omusajja omukulu neiba musajja muzeyi mukadde myaka 97 yamubaka ekyapa kye byebyo kumbe yeesooka okuzaaba so mu byonna mwami Ssentongo era ebyapa balina birimanya ga Ssentongo so mu byonna nakola investigation zange okulaba nti omwana maybe taata wajja osanga tunafuna ekituufu ekisinga olwansonga ki owekitiibwa nakiwala kinyina talina lukusa era wampuliranga mubuuza nti olina right atwala omwana ono nga taata we takkiriza tasobola tushowinga era naatuddamu nti asobola tushowinga tetulina lukusa lusobola kutwala mwana nga taata we takoze ekitaze kati nga nze ategeerera fumintirize nnyo nasalawo okulaba nga taata ajja omwana aleme kusazibwamu ki scholarship gy'abadde afunye kubanga bangi bazinoonya mu kutuuka ku taata namusanga ayina ebiwundo ayina amaziga yakoma ayina pain byotasobola kutegeera naye olunaku namumiitinga nasanga omwana omukulu omwana we mukulu ngazze muganda wa Nisha nga mugamba taata tukube nnyo maama toyogera nnyo biri ebintu byonna tobyogera kubanga gwe taata wange era bw'onoofa kakati mu byonna omusajja nga mbwidde ebintu bingi nalaba obulumi bwalimu nga businga olwa ali ekigo oba yali yaddeyaddeko nasalawo omuyambe era nkola omulimu gwange oluvannyuma okumala okunoonyereza okumanya ebyapa bino byalimanyagani byatambula bita chairman yakola ki chairman ne munumba chairman wakolako ki kikyagaana wagezaako blabla nga bamaze emyaka 8 nga bawabira omuntu omu gye bawabira fayiro gyagenda gyazikiza gye bawabira fayiro gyagula gyajjayo gye bawabira gyagenda n'agijja omukazi ayina abanene era kigambibwa mbona amasankiso nga fayiro eyo omwami oyo kazibe gwabeera naye ayina omukyala abeereyo ku disitulikiti empigi babeeranga bana banatera okutuuka abalamuzi babadde baani ngali ku disitulikiti babeerawo nga agenda kufuuka omulamuzi abanga mulamuzi naye nga tannafuuka mulamuzi abeera ani oyo abeerawo awo era abanga mulamuzi abanamaanyi nga asobola okukuba essimu ne basankisoni nga fayiro
Yes. Era gwe bakozesa. Eri ku district. Yes. Era kigambibwa nti oyo omwami alina ebikolobero bingi ku ttaka, kukukusa abantu, kukutocalinga abantu, kukutwala family eyo nga ziisa Mexico n'etakwatibwako olw'ensonga nti abadde alina empagi y'omukyalo oyo. Yali atwala gundi n'ono gwe bagamba muwala wa Hajji. Mbo. Kigambibwa mbo. Kati omukyalo oyo abadde amuyamba nnyo mu bintu ebyo byonna byonna. Nobo omukyala ategedde nti alina mujja we. Aline ku national ID. Erinnya bali mutwala ko ddoba naye yalitekako. Sikimanyi nti bayategedde. Kuba guno mu Abbat ndaba guliwo mulalamu. So mu byonna nze mukolo mulimu gwange nsanga omwami yabbibwa. Fairo yaloopa yakola buli kimu. Nanzija ez'abaana nabo yaloopako. Yalwana etuuka mu fida. Yayagala abaana b'okubalabirira asobola obbalabirira. Alwanye okulaba nga mwe ku baana alwanye obbalabako. Yetatanisha mwami Kintu. Mukulwana nnyo alabe ku baana, mukulwana abawe buli kimu, mukulwana abaweerere. Byonna ntubyogerako ne tubituukako. Era ye agamba nti bw'aba agamba yakkuba bikkula ku mutwe ogwo tulabeyo ku lubale olulageko ku bantu. Yakkubira n'owunga. Noga wagambira nti banzijamu n'omwana mu lubuto nga simanyi. Mu kusooka ddala mujjukira omukyalo oyo yagamba w'ekitiibwa Nakiwala nti baamukuba ne batuuka n'okumulongoosa bali abaana ali abazaala bulungi. Naye kigambibwa nti omwami Luutu yaŋŋambye mwami Kintu very sorry. Mwami Kintu yaŋŋambye nti tazaalangako buzaazi buli mwana abaana bana bonna balongoose okuva kwasookera ddala. Tasindikangako mwana. Tasindikangako mwana. N'amalwaliro ana yabazaaliranga yatuuka okulwana n'akwana DNA kubanga ewaka waali waafuuka oba kiki. Saagala kubyogerako ebyo. So mu byonna mbadde nina okubeerawo ku poliisi olwaleero lwa nsonga ki nti nagenda ku poliisi nakubira DPC nebaza nnyo DPC Kamjira nti afaayo okufolowinga ensonga nebaza ne side nti bateeka ebintu mu nkola ate ne babikola. Nebaza nnyo ba IO bonna. Mu kugenda ku poliisi nagenda na omwami Kintu ne chairman. Nga maze okugenda wa chairman okuzuula nti kituufu baabaaba tebayambibwa ne bawaabwa emirundi egisukka ne mu 10 naye nga banyigirizibwa. Nakubira DPC ne mu meeting nabo ne mbatwala ne mugamba ensonga z'abasajja bano tebayambiddwa tusaba bayambibwe. DPC n'ayitirawo side ne bakolerawo mukolerawo batandika investigation zaabwe ate nga gwe mulimu gwabo bo bakugu mu kuzitandika nga bituufu era mu butuufu bwabyo ne bakaba ne fayina enkadde ebiki nga statement ezimu zaabula ezimu basowolangamu ez'amwami Kintu ne bazibbamu ne tugamba yitsoko bazaavaamu yakola statement wali akola endala n'agikola. Bwe yagikola baali baagala balinde oyo gwayogerako n'ajja akola statement. Bwe baamutuukako ate yagenda mu banene omanyi bagamba nti musava nnyo era alina abamwesiguza. Bamuyita ku poliisi Kibuye yagenda kuki Kibuli ku side ne bamugamba ddayo eri gyo bagambye bwakyo zeeno anti sweet anti daddy baby namugamba awomereza nnyo olulimi. Bamugamba okuddayo agenda kuki ewa Kempi kwani agenda Kempi Kampala Metropolitan. Era bamugamba lwaki togenda gye bakukise Ekibuye Kempi n'akuba Ekibuye ewa side n'amunyonyola buli kimu process nga bwetambula ne bamugamba genda najja esobola kwebuzaabuza n'akola ate yajja kiro bw'atuuka ekiro akola statement akkiriza ebyapa 2 najjuka abe ng'akutte ku Ebyapa Bya Hajji 2 ne bya neighbor yabitwaliramu. Gomanyo omuntu abba nabba ne neighbor nenga omanyo omuntu abba nabba ekyalo kiramba wano mukulayira ne Kurani agina mu ngalo agambe takiina. Kakati mu byonna ekyasinze otwennyamiza bwe yamaze okukola statement jjukira Hajji amaze emyaka 9 tamanyi byapa bye bibiri yatuuka n'okugenda okwawaabira
jukira mu kujja mu kumujjako ebyapa ebyo yali already yanoba dda nga yamusuula yakoma nga tali mmaka nga yamusuula yakoma emipiira agirya trailer zirya buli kimu ne yingini kati amusoberera oba yamusoberera atya nga mugamba ayita ekyapa aja era ayagala kukola transfer yes ali ku kyapa oli omuzeeyi omuyaka muzeeyi njagala kutegeeza abantu bano nti muzeeyi Matovu ow'emyaka 97 ye yaguza Kintu ettaka Muzeeyi Matovu nga alina ekyapa ekyawamu Muzeeyi Matovu yeekulidde ate enkolagana ye ennungi ne mwami Kintu amugamba Kintu atuuka ekiseera ayagala okwetala ku kyapa kidde mmanya ge amugamba it's okay kati gekwata ebyapa okole ki ogenda osaleko onamanya nti byonna ebisava biri waki mwami Kintu agamba nti yamusangana mu kkubo eyo ng'ayagala kukola transfer kasabira nti agenda kukola transfer kale jjukira bayinamu eŋŋambo mwami Kintu aŋŋamba nti abantu be yayingiza mu mipiira oba yayingiza bizinesi yabawolanga n'abawa emipiira ne bakola ne bamuleetera ssente nga ye ali bweru agenda nasuwa n'aliko omukazi ng'amutuma genda wala gyewo $500 ogenda gyewo $100 genda gyewo $800 bwe bagendangayo ng'omukyala yanonera ddala n'ebirala bitya ebinene naggabe musava ate abo bagabi batuufu mbamanyi akuumuuka omusajja agambye mbu takuumuuka mubbi bubbi ate mpulidde Hajji ayogera agamba nti omukazi tawooma nti omusajja agambye tekiwooma kiri kibbi bubbi tekinawe kiwooma omuntu atawooma ate yababbanga ati psychological omuntu akubba tokyalinga kubanga Hajji agamba kasawo yamusikako kasikaako ebyapa ako naafuutuka bwe yakamusikaako n'akuba enduulu yensonga lwaki olaba twagala okukola ekibiina ekirwanirira abasajja kubanga abasajja bwe yamusikako akasawo ate n'akuba enduulu bajja bakwata Kintu ye n'agenda n'akasawo n'atandika omusaba ebyapa amwegayiridde akoze atya aganye bimuba n'afumba ekibozibozi mbw awumbu ate nkubanja $6,000 ate nkubanja 4 ate nkubanja 3 awo wonna ng'abala yes kati awo wonna njaga tuveewo tuddewa weewano yesterday yamaze okukola statement n'amanya kikarabaayi nemamugamba ffe twagala ebyapa bino byokkiriza byoyina yakubidde mwami Kintu ku speed eyayiriire mwami Kintu alina voice note ze n'amugamba njagala kuwa byapa byo ne sente sikyazagala biki namugamba sente ki nenalinkubanja ng'omanja kuki jayo endagaano gy'ogamba nti nakuwa ekyapa n'ompola sente wezi tugiteeke wali giwanike nga wawanise ku lwani eyo ogambe nti wampola $200 nenkuwa ekyapa kye nenkusingira ekyapa ebyo sibitegeera ebyapa byange ebiriwa kakati ebyapa byo ate kakati ngenda bikuwa kakati tugende wa mwami Kawalya ebyapa gye biri mbikuwere wa Kawalya kati Hajji nankubira nemugamba Hajji ebintu bino ensonga ziri ku poliisi baba baagala kuwa ebyapa babitwalewa poliisi kubanga twagenze mu mateeka tujja kubanga bafuulinga poliisi kwata ebyapa bitwale ku poliisi bakuwere ebyapa ku poliisi naye banakuvuvavuva oba oyagala kuddamu gwa mu bisambi ebyomukyala osagana akadde ennyuma abantu batagane bagwa mu fuuti olwekyo toyi wali olese yankoma ng'olowooza nnamu azimaze okunkumuka n'olinnyako oyitamu buyisi sajja yayimba akadda nnyuma yali basudde so mu byonna ne mugamba anti ffe tugende ku poliisi ku makya olwaleero era twalina okutwala mwami Matovu timenti ekuba serimenti ezisinga bagenda bazijjajjamu tugenza otuukayo nga neya mwami Matovu yalabise so bwe bito bwe bibadde olwaleero nga omusajja yeewuunya bwewuunya ebbanga n'amaze ng'anoonya ebyapa bye ebbanga n'amaze ng'akaaba ebbanga n'amaze ng'anoonya nga ne neighbor akaaba nti ketwakuttemu akatono mu nnaku 2 asobodde okumanya asobola okumanya ti gundi kuba bamugaye gundi yabina jangu tuteese tukuwa ebyapa bye ate nga wali ku luhani yagambye oyo tabangako na kyapa
era n'agamba mmanja ekyapa bampita omubbi ave yangamba enabba kakati awo naawe omulabi osobola okumanya who is fooling who ani atufuula abasiru yes kuba gwe okutte nekkulani ogambye ki katuna gye bapata itekkiriza nti nga woogikutte n'olulala wagikwata n'ogamba nti kino kituufu ba kino kikyamu n'olwekyo tulina abantu bangi bakyalina obulumi mwami Mutebi alina obulumi tugenda kuba tumutuukako Ajo alina obulumi bunene nnyo Hajji tumulabye nga naye agambye omwana wange omwana we nga bwayogera n'agamba naye obulumi bwasinga okuba nabo bwa mwana we si bwa bintu bino lwakuba nti bino byali byabeerayo dde emyaka n'emyaka kyova birimu ne chairman twagala tubikoleramu chairman abiveemu ate ono agende ku bulimi bw'omwami we era mwetegefu ogenda wa honorable Nakiwala Kiyingi okwako kyanyonyola eri abaana talemwanga kuwalibirira baana talemwanga kuwerera baana tagobanga ku baana be balina n'amaka ge bazimbira gennyini n'olwekyo asaba gavumenti emuyambe abeere nga omwana wafuna obwenkanya naffe ffenyi tusaba omwana waba yakozesebwa ekitali kulepingibwa kyenjagala ekyo mujjewo mwana like bwaba yakozesebwa afuna obwenkanya ffe tetunagaana mwana kufuna bwenkanya tetunagaana ani kugamba nti ono yeono tetunabaako nagamba nti ono ye mutuufu bonna bakyali mu investigation police zikyakola okunoonyeza okulaba nga bafuna ki ekituufu wekiri yensonga lwaki amanyi lwaki mbadda njagala otuyitiremu embeera yalwaliro bwebadde ndowooza batulaba mutufunye bulungi wali muyinza okulaba omanyi abaana bagatta ebintu bingi notamanya ensonga lwaki njagadde nga tetuyise mu buwanvu nnyo nga tutera okulandaga tukutemeddemu omanye embeera nga bweri bwetuusa olunaku olwaleero Jennifer ndowooza tubasiibule tetujja bbaluwaako katubasiibule ndowooza naye nga tubagamba ekigambo kimu tusigale tulindirire ate ze sime nakibaleekaanya kibakwasa bayibuli kibagisaayo kulayira omusango guba gulimu olwadde ogwowawabira musibe ofa kinensi ate omuntu amusibye ate omuwawabira ate osaba obwenkanya n'olwadde nabo obwenkanya bwe bafuna ate ofa olayira atayina lwaki odduka nga toyina akugoba ekyo kimu ekyokubiri bakazi mmwe okumanya muli majinni mujje wapatayite ezirikodinga nga babbaaba mmwe saabazana twandeba ku nuduzi z'omuntu wano mu musango guno kubanga waliwo ekigambibwa mbu aje yanobanga emirundi mingi ng'agira n'agenda n'agamba kakati ebintu byo bino jangu abirekerani anaabirya obiraba Hajjat ng'alagako simanyi namuga nti laba ebintu byo kati obirabye nkusikiremu obiraba ebintu byo kakati jangu ddamu nnyanjule katolonga aji najja nga agabatukana nga womulawo yawunga bannanga oli yamenka oba yamuliisa kiki nja kuyimya ne aji paka kuwulira bubi oyo bwekuba kugwa nja kugwa naye ogunamusinga gunansinga naye oyo yenze sefuula ate ngenda kulwanirira abasajja ngenda kugulawo ekitongole kyange t-shirt gyenyambadde eno equity for men but ekibiina tukiisaani wansi wano ndaba eyambadde otaddeko free age equity for men kyetugenda okugulawo exactly okulaba nga abasajja bafuna obwenkanya naye nogwa divorce abasajja banyigiriddwa emirungi mingi nze nakula ndaba abasajja bawa emisolo nga babakwata ne babasiba ku magaali nze muzaina alaba abookanga amadirisa mwebale nnyo inquite for men kyekina kyengendo kye inquite for men ate njagala nkiteke worldwide si Uganda only walidde meka tewali anti ebyo ebibuuzo ebiweebuzibwa walidde sente munnange ne aji bagamba mbu yatuwa sente kakati aji omusibe twakamuna nze nakamuna emirundi 3 madde simumanyi mutandikire wakati omusibe ate musabe sente ali mukomera ye musaba zaaki bannange bannayuganda mwejje mwendowooza egamba ndabayo n'abaana abasirusiru basooka ne bakubeerye wa aji ndowooza ne balaba nga teri kanyego kati ne badde eno ndowooza balowooza bajja kubayita ffe tuli ku mazima yenna aba n'amazima ge
Inquiry for men. Yes. I stand with men. Abasajja. No matter what. There are many abasajja batochalingi bamaka gaabwe, abasajja banyigirizibwa mumaka gaabwe, abasajja batya kitiibwa kyabwe. Abasajja abamu bebapira ba family. Abasajja abamu ba mashek, ba pastors, ba businessmen, baina bebaswalira. Hangani bananda babatya njogere ntya. Sakikola nakikola n'atokyalingibwa n'anyigirizibwa ne bamutwalako ebintu bwe bati. Kati nze Uganda njirabe ngaire bitongole bingi nnyo. Olaba bakasiru bayina, bamuzibe bayina, bakigala bayina, abalema bayina, abaana bato bayina, abakyala bayina. Rights for men tetugiraba. Where is the boy child? Mukifaananyi kyo nina kye mukola. Inquiry for men. Ngenda kulwanirira eddembe ly'abasajja. Era nsaba parliament, speaker parliament namuwandikidde. President w'eggwanga ngenda kubeera naye live 1-on-1. Ngenda kugenda n'ebiwandiiko byange. Bot. Bulungi gw'ebiwandiiko. Ne mama ngenda kumuwandiikira. Tulabyeko abasajja bangi abawasa. Tulabyeko abakazi abakulu abawasa obwana obuto. Ne babukuba nga tewali ayamba tewali aboogerera. Era bajja bakwatamu musajja balona ki. Ne babuwawaabya ne babuwaayiriza ebintu bingi. Akaana ne bakattira future ose bakasiiga obulwadde. Gye bali. Ekisooka njagala okugamba abakazi mwenna abanda batuzadde abaana ab'obulenzi. Kyekisa tukyusa amateeka. Tuve ku mateeka g'abazungu. Kyekisa tusitandingenga ngaffe. Tube semateeka gwange oba asobola okukwatibwamu ne bakyusa akawaayiro konna. Kyekiseera bateekemu akawaayiro akalwanirira eddembe ly'abasajja. Inquiry for men. Tugenda eddembe lyabwe. Waakiri ensi erinjijjukirako ekyo. Yes. You're going to fight for men. I'm going to fight for men. Inquiry for men, no matter what. Abasajja banyigirizibwa abaana baza nze njagala nkuli abaana abakyala bazadde abaana b'obulenzi watyanga omwana we gwe bakola ebyo si buli asibwa nti abaana omusango si buli ali mu ekigo oba luzira nti alina omusango themere abaana babiri ne batubanga tulekanawo ne bajja okukwata abawala babaleka waawo ne bakwata abalenzi omulenzi yakola ki yaza musango omulenzi emakerere bakwata abaana bawala babongerako badigiti 3 bameka mwe mwatuukayo babongerako meka okwongerako ki baba points obadde ogamba points mbale manyi okubakuba naye kubakubira kyemakerere bade tontiisiza abaana abala babongerako points zabwere mbale manyi ndi botuuke tewala kati badde tontiisiza ati lwaki abalenzi kyovolaba ebiseera ebisinga batugambanga nti omwana omuwala bamuteekako nnyo essira ne baba asoma balina engeri gye bamutreatingamu kuyenjawulo ku y'omulenzi nze njagala nkyusa ebintu bingi nnyo kati kivira ddala eno wansi bw'ozaala omwana omuwala mu ddwaliro obeera ozwadde sukaali bw'ozaala omulenzi nga agamba nazadde ogubbi ffe tulina abaana abalenzi kyakaanako kayaayi yazadde ku kigubbi yazadde ebyo mbikooye ebyo nze nakanguubi nga ne mwabuzi wa pulezidenti nga nkyasobola sigenda kubikkiriza wazadde kondo sigenda kubikkiriza abaana bange balizala nga bazaala abaana b'obulenzi tulina baganda baffe abalenzi abakazi bababbye omukazi ye sitaani asooka nambemu era abakazi mbalabanga amajini swaitaani ezo maama wuna akubye tumalize bale mbeere bulungi bannange maama wange eno teddibwamu eya maama maama ndina divorce tuli ku live naye ate essimu yo kasita ekubwa wuno divorce asamira nva ku maama wange tomutu wani maama yantaliddeko ddobo kadde 10 wedda sinakimanya divorce muntu owunga naawe mami wama kulikayo otolina bannyoko mami